Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello. Rita. Wange. Jeba liko mkwano. Kai nawe jeba ni. Kale mkwano ekichi obadde webase. Wange. Kyobadde webase ng'osawuninga okubeera nti obadde webase. Mbadde nkole mukatini. Obulamu buli butya. Bulungi. Ng'osawuninga okuba nti oli mwana muto. Wange? Mukulu. Wange? Ndi muntu mukulu. Bampise kadima na manja ne kabuguza tuli ku Bukedde FM ekintabuli ky'omuziki wano mutabbize. Mwebale kunkubirako. Okay kale. Mutawana kiruyita oba ssanyu. Nedda kali mpana njagala mukubire bba wange mwami Kaddu. Ebbaawo bamuta Kaddu. Yes, ebo. Kiki? I want to talk to him. Ffe tubitwagalamu. Kale oluvannyuma mwe mujja bibeeramu naye panaawo kansooka njogere naye. Surprise, yeah. Surprise? Yes, ebo. Birthday kiki? Okay, kale katumukubire gwe yagala okumwegambira. Yes, sir. Kale. Rita. Kiki. Love okususeeko. Banji? Bingi? Kale katumukubire ye Kaddu. Yes, sir. Okay. Hello. Mwami Kaddu. Wange sebo. Nkulamusizza ssebo. Kale sebo naye nkulamusizza ssebo. Bampise kadima na manja ne kabuguza tuli ku Bukedde FM ekintabuli ky'omuziki ku radio. Tulina wano mukyala wo agambye nti ayagala kwogera naawe oba alina surprise simanyi. Rita. Wange Kadima. Omukulu wuuyo. Yes. Kaddu. Wange nnyo. Oli otya? Ndi bulungi nnyo ogamba otya? Ndi bulungi. Oli ku radio? Bangambye naye tulakyaba radio bankubidde. Kaddu. Wange. Oliwa? Nkyali ku mulimu iyo kyonkubidde nga ndi ng'oli ku radio ati. Nedda just mbadde nakyo njagala okubuuza kikini nnyo nnyo. Kiyambanze naawe. Nedda kikini kyogera nga atamanyi. Mbadde nkubuuza. Wamaze n'okyala mbasanyu. Lwaki ombuuliza? Njagala kumanya nga kiva mu kamwa wako kubanga olwedde mmanyiza okuva mu kamwa k'abantu abalala balinga bataano. So njagala nga neesewulira nga n'abo abantu bawulira bakadima wamaze n'okyala mbasanyu iye oba nedda. Era ndakyaddeyo nga nkimanyi bajja kutuusaako olugambo kubanga takyaddeyo kukutu. Kabo webale nnyo webalire ddala webale okukyala. Sebo okyala na mu school fees week, School fees omwana zikulemye okukyaayo mbw'okyala. Webale kunsabira. Kusaba biki? Okukyala ndakyadde tebibeera byangu munnange. Wabula nkusaaside n'ekintu kitono nnyo. Sebo tonaba nakyala yadde ewaffe, Sinabakola Tonabakyala yadde ewaffe mbusebo sose mbasanyu. Mirungi emeka nga tuyomboola oyo ssanyu ng'opakana. Tonatuuka kwerisanze n'olula olujja nasooso n'olula olujja. Biki by'oyogera? Tugenda ku mitendera ate kakati nyinza okuba sinatuuka genda wamu kitono nnyo kale abalina ebisaanyizo bakufumbire. Bijja tomanya olunaku lujja kujja nga luli lwabadde looli. Musajja gwe kale kwegamba muli gwolabira ddala nadibira ddala musajja asobola kuda.
Anti olunaku lwawadde olina ebyo ebisaanyizo linda olunaku lw'olujja. Mwami. Bano omuyita omwami Kaddu. Okomawo kyameka. Okomawo kyameka leero Ssebo. Nsooka wa ssanyu. Naye nga ngenda kudda teweeraliikira naye nga nsooka wa ssanyu. Okay, twali tabu oba osooka wa kisanyu. Naye ndowooza ebisumuzo ojja bisanga ku taapu amama. Tuzunza omwana wange mu mpewo. Mwana ki? Nyo olina bukakafuki nti wuwo. Gw'omanyi tewali buzibu naye kyenkugamba tuzunza omwana wange mu mpewo. Owulidde? Omanyi gwe nkola zo zaakwenobyanobya naye. Nze nkugamba ebisumuzo bisanga wa mama beni. Kaddu. Wangi Ssebo. Why? Wangi. Omukazi kiki? Amuzibu. Fatulumbi wewe natugamba atukubidde simu natugamba ina surprise yo tewamugamba abadde amumanyi omukazi. Abadde amumanyi naye nga aleka abadde takituubira naye nakikoze nga mmanyi ajja kukitegeera. Kati ogenda kukola otya? Oyo mundekere nze mmanyi swiki wenyiga. Nadda ajja kutereera tannaba. Ala agambye nti akasumuluzo kasange wa mama Mavini. Nze mmanyi wanyigako nadda nakati ninye boda ngende nyamusangayo. Eka. Ajja kutereera. Kitegeeza gwe omanyi muntu wo. Ate annumya omutwe. Gambye nti anova agenda. Alla oyo anova. Mu mwezi anova mungeena. Kati alabika ali kugwako natannagutuukiriza kati abadde kwesatu. Anova nnyo. Nnyo. Kale katukule kwogenda omalirize ensonga zo. Era nawe weebale nnyo, in fact mwebale nnyo n'okunnyamba nti mwatulidde ate mbale namwatulira ddi. Ajja kuba bulungi. Kale se obeera bulungi. Kale muzeeyi. Omusajja oyo ng'amanyira. Ate amanyira ki? Ate omazzi olw'omulimu amatendo. Abakazi mwagala nnyo okumanya. Namugambye ambuulire nze nfune omusajja. Ko ye mukubire mwegambe takifunye? Akifunye. Kale mama Desire Maya. Abakazi batano mu ddiiro. Tunobera mu ddiiro mukwano. Abakazi baki tekunobaako tetuwona. Wangi? Kadinga. Yep. Oyo musajja amanyira be. Si kumanyiira. Naye nfunye. Ekyo tekikyanobya abakazi. Agume. Agume. Bino byagenda agamba nti akasumuluzo akasange wallahi nkasanga iraga nti kateekeyo. Halo. Kadima. Nji? Kale munaffe. Kawoye sempa. Tebigenze bulungi. Wangi? Kadima. Sebo. Kale sagale nakaseke. Ako kabogozo bagamba ti mukama wange. Sina tabu mpozi goyo Sebo. Kala na Nayanjula okulamu gamba ti. Je tuli Sebo. Kale nakaseke. Abakazi bekyanga kyange tona tekinobi kyano bya mukazi. Nze neewuunya abasajja boogera ebyo ate nga ye walaba nga nina omulala kimunyiiza. Wangi? Wa alaikum salam. Ne madamu akavubu kamusaze tafunye bantu. Balabe bebaza okubanga mbadde mutulizo okuva gyetwabuliriza abadde saa 12 nkyasirwako 2. Nkyalwako 2. Abantu abakozi tumubebazeeko nga bakola batuwuliriza. Babalenya babeera mu maduuka, butale, boda, taxi, motoka za buyonjo n'emirimu egy'enjawulo. Kubeera nti okola omulimu ogwo gw'oliko naye ng'ate radio gy'owuliriza ebit. Tubagamba ffe nawe ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera 9 ezisinga okwokya. Right now tubagamba ni musule bulungi. Mweraba.